omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni agambye nti ekimu ku biremesezza Uganda okwatiikirira mu nsi yonna mu by'emizannyo be bannayuganda abagenda okukiikirira eggwanga mu mpaka z'ensi yonna abava ku kyabatwala ne badda mu kuganza be basanzeeyo. Bw'abadde asiibula bamu ku baddusi ba Uganda n'abazannyi abalala bagenda okukiikirira Uganda mu mpaka za Olympics, Mwami Museveni agambye nti Uganda eswadde nnyo n'eswaluka olaba abazannyi abangi beetwala nga tebali mu mulamwa. Museveni abadde omukaawu agambye nti lumu yayagalako n'okutta omuntu bwe yafuna amawulire ng'abamu ku bannayuganda abagenda mu mpaka ezaali zitegekedde Bufalansa n'abalala e Japan bwe baazuulwamu ekirwadde kya COVID-19 ng'ate mu Uganda baasiibulwa tebakirina. You must be disciplined because if you go into alcohol, womanization, you go looking for men if you are girls, even if you have the other two, you may end up failing. Sports involves perseverance. Because I know this very well because sometimes you feel tired, you want to give up, but sportsman spirit encourages you to persevere until you finish. Then you need a noble spirit. Don't be envious and mean and compete with the envious ambition. Do your best. If others win, congratulate them. For the rest of the people, it is entertainment. President Museveni azzeemu okulabula abaddusi abagenda mu mpaka z'Olympics beewala okunaayiza ekirwadde kya COVID-19 batuuke n'okukikomyawo mu Uganda. You are now in strict quarantine. Don't mix with anybody. Just concentrate on your own things. So stop this business of going to see this aunt, this one here. Some of my relatives have died. I have not buried them. You are fully vaccinated, but information has come that even if you are fully vaccinated, you could be infected because there are new clans of the viruses. You are vaccinated against one type, the Wuhan, and the other one, but now they are the new ones. So please watch out. Don't cause us a new embarrassment like those who were checked but mixed up. I was very harsh with the Minister of State and I wanted to kill some people because when I heard that our children had gone to Japan to take the virus there, as if the Japanese did not have enough virus themselves. Omukulembeze w'eggwanga era minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Janet Kataha Museveni akuutidde bannabyamizannyo bano bakuume empisa era basse ekitiibwa mu buwangwa obw'abantu gye balaze. I must thank you, Mr. President, for finding time to flag off our young people today. I thank the Japanese ambassador for not only joining us today, but for the support accorded to our team as they prepared. We are grateful to the government and the people of Japan, who are the hosts of the 2020 Olympic Games. Empaka z'Olympics ez'omulundi guno zaakubumbujira mu kibuga Tokyo ekya Japan okuva ng'ennaku somwezi 23 omwezi guno. Abakulembeze abalondebwa mu kibuga Kampala beekubidde omulanga eri abaka ba paalamenti nga baagala ekibuga Kampala kiweebwe omutemwa gw'ensimbi okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19. Bano okuli bameeya b'eggombolola ezikola Kampala n'abaka ba paalamenti ava mu Kampala abakulembeddwa mu Lord Mayor wa Kampala Salongo Erias Lukwago mu nsinkano n'akuli oluvuganya gavumenti mu paalamenti Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba bannyonnyodde nti gavumenti ezeekyogera lunye nti ekirwadde kya COVID-19 kisinga kwegiriisiza mu kibuga Kampala wabula kyannaku nti tewali nteekateeka nnuŋŋamu eteekeddwawo okulwanyisa ekirwadde kino. Oluvannyuma lw'ensisinkano eno, Lord Mayor Salongo Erias Lukwago ategeezza bannamawulire nti ebyobulamu mu Kampala biri mu mbeera mbi ddala, ekibuga kirina ambyulensi 3 zokka ate nga nkadde nga COVID-19 okuva lwe yazinda eggwanga ekibuga kino tekirina nteekateeka yonna yakukirwanyisa. Agambye nti bawulira buwulizi nga abakulu mu gavumenti ya kuno basaasaanya obuwanana bw'ensimbi mu kibuga nga bagamba nti zaakulwanyisa kirwadde kya COVID wabula ebikolebwa tebirabwa era ekirwadde kyongera bwongezi kusensera abantu n'abandi okubatta. Bw'atyo Erias Lukwago asabye paalamenti esseewo okunoonyereza okw'enjawulo ku nsimbi ezisaasaanyizibwa.
Honorable Mukasayija naga nti ffe tumanyi obutabalika buna bwe twakozesa naye obutabalika buna ffe no mu Kampala nga tetulabayo yadde nti n'obuwumbi obutaano buubwo mwabuteekayo kubanga ebbanga lyonna okuva covid lwajja tebagulanga ambulance amalwaliro gaffe gonna health centers temulimu ICU bed ne bw'oba oyagala steroids ezirwanyisa covid zebasookera in fact steroids ngenze kunene vitamin C ne bobo mwagala mu health center ya KCCA tojja mufunayo tetulina oxygen cylinders teziri tewali byetaagisa byonna n'abakozi baffe abamu tebasasulwanga abavuga emmotoka ku mulundi guli ba village health workers abakola ku bya surveillance nabo tebasasuddwa tebaweereddwa na personal protective equipment. Lukwago ne bakulembeze banne era bakubye ebituli mu nteekateeka ya gavumenti ey'okugabira bannansi abawejjera emitwalo 10 bagambye nti enteekateeka eno newankubadde ennungi ejjudde amavuunya amayitirivu era kino bakiyise bufere obwetaagisa paalamenti okunoonyerezaako. Kampala okusinziira ku Erias Lukwago esuza abantu abakunukkiriza mu bukadde obubiri wabula gavumenti abantu emitwalo 5 mu 1,207 beteekateeka okuwa ensimbi ez'obuyambi. Lukwago agambye nti kuno kulinga kukudaalira bannakibuga kubanga bangi be bawejjere. Bo bennyini be bavuddeko emivuyo bakugamba nti tebalina lisiti ya Kampala ng'ate bino byonna twabibagamba nti ogwo mulimu temujja kugusobola kugukola. Gwe Honorable Prime Minister Nabbanja otuula eri mu Prime Minister's Office. Honorable Amongi oyo gwe mulaba abeera eri tamanyi bifo eri wansi. Bameeya baali badde bakola dda omulimu nga basupervising abeerosi. Ezo lisiti ne mu wiiki emu zaali badde zaatuuka dda naye bo ne basalawo ne bagamba Nabbanja bakolagane ne Minister wa Gender bakolagane ne batawuni clerks b'amagombolola babawaddeyo miliyoni 4 buli omu bakwataganye ne ba GISO simanya be bayisa mu lisiti zino kati abeerosi bagenda batwalira bilisiti nga bifu kati besanze mu katu bawuza nsimanya waliwo abantu mukaaga Kampala erimu miliyoni 1.7 noga nti mwasobodde okufunayo amannya mukaaga era ng'okyeyita Prime Minister. Minisita w'ensonga za Kampala ku ludda oluvuganya gavumenti era omubaka wa Lubaga North Hajji Abubakar Kawalya alabudde kufujja erikolebwa ku bannakampala omuli okubakuba emiggo olutatadde nga abagibakuba badumirwa RCC wa Kampala Hudu Hussein. Omubaka ono era minisita ku ludda oluvuganya Abubakar Kawalya agambye nti bannakampala beetaaga kuyambibwa buyambibwa okuyita mu mbeera eno so si kubaligita miggo. RCC wa Kampala era tumutegeeza mbuntu bw'obuyinza tabuyina. Bulimu abantu baffe bangi abakolera mu butale ate nga tukimanyi nti obutale bwasigalanga tebugaddwa ate nga n'abantu baffe gye balina okugenda okugula ebintu ebyokukozesa ewaka bakubiddwa abamu ne balemerwa n'okubutuukako nabo bennyini abakola tebasobola kutuuka ku bintu byabwe mu kaseera kano ke tumanyi nti n'omugalo gwennyini ogwali guteekebwawo tegwalangirirwa kuweebwa budde abantu baleka ebintu byabwe ebyamaguzi mu maduuka ebimu byonooneka. Tulowooza nti Kuluhudu RCC wa Kampala kyakola kikyamu era kiyimirize mu bunnambiro. Abubakar Kawalya era yeebuuzizza Hudu Hussein gye yajja obuyinza okulemesa entuula ez'enkiiko eza kanso ne kanso ezikulembera eggombolola ezikola ekibuga nga n'okutuusa kaakano eggombolola tezirina bukiiko butambuza mirimu kubanga RCC Hudu Hussein yazigaana okutuula. Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba akuli oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti agambye nti ensonga zino tebagenda kuzireka bwe batyo era ku Lwokubiri ssabbiiti ejja baakuzanjula mu paalamenti era nga bwe zireeteddwa gyali olwaleero abakulembeze b'ekibuga zinogerwa eddagala nga bukyali. Oweekitiibwa Mpuuga agamba nti okuva COVID-19 lwe yajja mu ggwanga ensonga nnyingi ezitatambula bulungi ezeetaaga okunoonyerezaako. Bolagajjalira Kampala kiba kitegeeza nebigenda maaso mu Uganda ologotana birogootane tugenda zigoberera mu parliament waliwo n'ensonga enkulu y'Abannayuganda bagenda okugemebwa ne bakuyibwa amazzi. Ekisooka twagala okutegeera amazzi gatuuka gatya okufuuka eddagala mu ddwaliro lya gavumenti ery'Ekiswa eriri mu Kampala. Tugenda kulondoola ensonga eno era abavunaanyizibwa ku bulagajjavu obwo obujja okuvaako okufiirwa obulamu bw'abantu tugoberera. Ebyo binaagenda bwe bityo abantu bajjala kutya n'okugemebwa olw'obulagajjavu buno naye gavumenti n'akufa tulaga nti waliwo abantu abakwatiddwa oba bavunaanibwa olw'obulagajjavu buno naye singa obagamba nti Lord Mayor alina olukuŋŋaana ku City Hall bagedde ku Hudu agenda aleereeta njagala atooka atwe ripoota ku kyokuba abantu amazzi alyoka agenda yaleeterere mu nkiiko ez'abantu abalonde. Ndowooza abantu abafaananga ye ekizibu ky'eggwanga lino era y'ensonga lwaki tuli wano twali tukola bintu birala nnyo n'olwekyo tugenda kulondoola ensonga zino okulaba nti tuwaddewo okuzannyira ku bulamu bw'abantu.
Ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'eddagala ekya National Drug Authority nga kiri wamu ne poliisi ya kuno kyanjudde abantu bekyakutte n'eddagala lya Covidex ejjingirire eriyambako mu kujjanjaba omuntu alina COVID-19. Abakwatiddwa kuliko ategerekeseko erya Daniel ng'ono musawo mu ddwaliro erya St. Peter's Clinic e Nansana, Waswa Samuel nga kinyoozi mu Brotherhood Saloon ewandegeya ne Alan Kayitara akolera mu Softex Afrochemicals East Africa Limited. William Tamale omukungu mu kitongole kya National Drug Authority ategeeza bannamawulire olwaleero ku kitebe ky'ekitongole kino nti abakwate baguddwako omusango gw'okujingajinga eddagala eky'obulabe eri obulamu bw'abannansi. Twakwata obucupa obusukka mu 3 bwe twasobola okusanga, naye tukyanyonyereza okulaba oba wakyaliyo obulala awantu, era abana abantu abakwatibwa bali ku Wandegeya police station era ne file etambudde wa resident state attorney okulaba nti batwalibwa mu mbuga. Era tukubiriza abantu ne bannayuganda bonna nti mu kiseera kino tukwatire wamu tulabe nti abantu ababatuusaako eddagala balina ebisaanyizo. Tulina ennamba etali yakusasulira ne bwe batulina airtime ku ssimu yo okuwa bukubi. Tamala ategeezezza nti sabbiiti eno mu bikwekweto bibakoze babuuye n'eddagala eddala eriwerako okuva mu pharmacy ne drug shops ezitalina bisaanyizo nga n'eddala libadde lyayitako dde ebiseera ng'eddagala eribuuyeddwa libalirirwamu ensimbi obukadde 80 n'okusoba. Omwogezi w'ekitongole kino Abias Rwamizi ategeezezza nti ebikwekweto bino bikyagenda mu maaso mu bitundu by'eggwanga ebirala okutaasa obulamu bw'abannansi. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa, ddembe lyo ery'obwebange. Kimenya mateeka okutulugunya omusibe n'ekigendererwa eky'okumukuŋŋaanyamu obujulizi nga munnamateeka Elias Luyimba Zinalukoola bw'annyonnyola. Munnamateeka tunamubatuusaako gye bujja. Ekibiina ky'ebyobufuzi ekya Democratic Party kitabuse olw'ebimu ku bizimbe mu kibuga Kampala ebigwa mu ttuluba President Museveni lyasaako omuggalo gw'ennaku 42 ebiguddwawo kaakano nga n'abasuubuzi bakola kinnawadda kyokka nga abalala bwe bagezaako okugenda mu kibuga bakubwa na miggo. Bano bibadde mu lukuŋŋaano lwa bannamawulire olutuuziddwa ku kitebe kya DP ku luguudo Balintuma mu Kampala. Ekibiina kino ne kinokolayo ebizimbe ebiwerako mu Kisenyi ng'ebizimbe bino bikola kinnawadda era byaweebwa n'obukuumi. Olukuŋŋaana luno lwetabiddwamu abamu ku bakulembeze b'ekibiina n'ababaka ba paalamenti banna DP abakulembeddwa mu mbaka wa Bukoto Central Engineer Richard Sebamala abategeezezza nti obusosoze bungi obuli mu ggwanga lino buviiriddeko ne bannansi okwenyiwa ensi yaabwe. Twebuuza oba ddala mulina kigendererwa ki? Mu Kisenyi bw'ogenda Gwanda waggule, bw'ogenda ku bya Allah, bw'ogenda ewa Roza waggule, era ebizimbe bikola bulungi nnyo. Kyokka ku Nabugabo ewa Kisekka Room Street bali mu kugobaganya abantu ekikuubo, bagobaganya abantu zino Arcade Jumbo, Freedom, Nana, ezo zonna nsibe. Abo COVID mungi nnyo side yeyo, naye ate erino n'otuukayo kati Arcade nzigule. Era abantu bali mu kukola ne bamaneja baabwe amagye ge gabakuuma. Embeera negenda kutuuka wa bannayuganda mwagala mubanyize kutuuka ki oba kutuuka wa? Ebyo nga bikyali biti ekibiina kino okuyita mu nteekateeka yakyo ya DP Cares kiwadde emiruka 9 mu Bukoto Central mu disitulikiti y'e Masaka, ensimbi obukadde 9 era ensimbi zino zisindikiddwa mu miruka okuli Buyinja, omuluka gw'e Kamuzinda, Kyantale, Kyesiiga, Zimwe, Bugere, Buyaga, Buluuliro wamu n'Ekitunga okuyambako abantu abali mu mbeera embi. Ekibiina kya Democratic Party era kisabye gavumenti okwongera amaanyi mu nteekateeka y'okugema bannansi ekirwadde kya COVID-19 bannayuganda baddemu okukola emirimu gyabwe n'okutwala eggwanga mu maaso. Mu katundu kaffe kano manya eddembe lyo. Olukiiko lwa disitulikiti lusobola okufuula olutobazi ekifo eky'enkizo nga munnamateeka Elias Luyimba Zinalukoola bw'annyonnyola. Ne lusalawo olutobazi oba olubalama lw'omugga oba olubalama lw'ennyanja lubeerenga lufuuka olw'enkizo nga terukozesebwa ku lw'okutumbula obutonde bw'ensi. Era ekitundu ekyo ekiba kirangiriddwa ne kikuumwa butiribiri. Okusalawo okwo ne kuweebwa Ssenkulu ow'ekitongole kya NEMA ekirera ensonga z'obutonde bw'ensi. Okusalawo okwo kusobole okukolebwamu etteeka.
ku lw'obulungi bw'obutonde bw'ensi. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga asaasidde abafamire yaliko Katikkiro wa Buganda mu Gyenkaaga Mikairi Kintu olw'okufiirwa omukyala Lydia Ndagire mukyala namwandu we yaliko Katikkiro wa Buganda. Obubaka bwa Katikkiro Charles Peter Mayiga bumusomeddwa Oweesiga Katabula mu kika ky'Engo omutaka David Mulimira Kintu ng'ono naye ye musika w'oluggya lwa Mikairi Kintu mu kuziika omugenzi Ndagire emifunya Nakaseke mu ssaza Bulemeezi. Katikkiro Charles Peter Mayiga agambye nti Obwakabaka bwa Buganda bunyoleddwa wamu n'abaana ab'oluganda n'ab'emikwano ejjenju y'Oweekitiibwa Mikairi Kintu. Agambye nti ebyafaayo bitulaga obuweereza obw'obuvumu n'obwegendereza obwa Katikkiro Mikairi Kintu ate era ebyafaayo byoleka bulungi okusoomoozebwa okw'amaanyi Mikairi Kintu kwe yayitamu. Omu mbuga Charles Peter Mayiga agambye nti mu buweereza obulungi ne mu kusoomoozebwa omugenzi Lydia Ndagire yali ku lusegere lwa Katikkiro Mikairi Kintu era emirundi mingi ababeezi be babeera empagirwaga mu buweereza obw'abantu ab'enjawulo nga bakola emirimu gyabwe mu kusoomoozebwa olwo ne bafuuka ekikubagizo. Yeebazizza omugenzi Ndagire olw'okukwasizaako Katikkiro Kintu mu buweereza bwe era namwebaza okukuza obulungi abaana n'okulera obulungi abazzukulu. Mukuumaddamula Charles Peter Mayiga asabye Katonda okwongera okugumya abafamire y'omugenzi mu kaseera kano akazibu era n'omugenzi okumuwa ekiwummulo eky'emirembe. Abantu abalala 89 basimattuse olw'ombulege lwa COVID-19 ekireetedde omuwendo ogw'abakasuuka ekirwadde kino okutuuka ku bantu emitwalo 5,495. Minisitule y'ebyobulamu egamba nti kaakano abalwadde 996 bokka be basigadde mu malwaliro okuva ku muwendo gw'abantu 1,118 ababaddeyo so nga abaakagemebwa ekirwadde kino baweze akakadde kamu emitwalo 5,884. Waliwo n'abantu abalala 559 abazuuliddwamu ekirwadde kino nga kati abaakakwatibwa COVID-19 baweze emitwalo 8,114 ate nga obulwadde buno busasanira ku bitundu 9 ku buli 100. Alipoota ya Minisitule y'ebyobulamu ku kirwadde kya COVID-19 y'olwaleero eraze nti mu Kampala mwokka muzuuliddwamu abalwadde abapya 22, Eruweero bazuddeyo 29, Kyotera 26, Masaka 24, Kalungu 23, Wakiso 19 ne disitulikiti endala okuli Rakai, Butambala, Kyankwanzi, Lyantonde, Mukono, Bukomansimbi, Kalangala, Buyikwe, Buvuma n'endala. Mu mbeera y'emu waliwo bannayuganda abalala 29 abakakasiddwa nti ekirwadde kino kibatuze olwaleero nga kaakano abaakafa baweze 2,062. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agaca Basafamu. Akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina ekiddukanya omuzannyo gwa Ludo mu Uganda ekya Uganda Ludo Federation katandise ku mulimu gw'okuwandiika abeegwanyiza okutwala obukulembeze bw'ekibiina kino mu kisanja ekiddako eky'emyaka 4. Ebifo ebigenda okuvuganyizibwako mu nkola ey'okukuba akalulu 2 okuli ekya Pulezidenti n'ekya Ssaabawandiisi. Olwaliro akakiiko kawandiisa abeegwanyiza ekya Ssaabawandiisi ate nga ku bbalaza ejjanga 12 akakiiko kakuwandiisa abeegwanyiza entebe y'obwa Pulezidenti. Charles Bisaso ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda agambye nti oluvannyuma lw'okusunsulamu kuno okukuba akalulu kwa kubeerawo okumala ennaku 3 nga bakozesa emitimbagano naddala omutimbagano gw'ekibiina okuva nga 19 okutuuka nga 21 omwezi guno ate okulangirira abawanguzi kubeerewo nga 24 omwezi guno. Bisasa agambye nti abavuganya ku bifo bino bateekeddwa okuba n'obumanyirivu obw'obukulembeze mu muzannyo guno n'ebbaluwa ezikakasa kino. Obumanyirivu obwetaagisa bwa myaka 4 ku mutendera gwa kilaabu oba ogwa disitulikiti era bateekeddwa okujja n'ebbaluwa ezikakasa obumanyirivu obwo. Ssemateeka wa Uganda Ludo Federation alambika nti abakulembeze ku bifo eby'enjawulo tebateekeddwa kusukka bisanja 2 eby'omuddiringanwa nga Pulezidenti aliko Hussein Kalule ne Ssaabawandiisi aliko Katumba Faizo bonna bakakasizza okuddamu okuvuganya ku mulundi guno omulundi gwabwe ogusemba. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Omukulembeze wa Malawi President Lazarus Chakwera alinnye gye gava leero bw'alonze muwala we ng'omukungu ku kitebe kya Malawi mu nsi ya Bubirigi.
President Pastor Lazarus Chakwera bwe yali anoonya akalulu mu mwaka 2022 yewera nti olunakwata obuyinza ekimu ku byasookerako kwe kumalawo enkola ya mwana wa gundi nga kino yakyogeranga akolokota President yaliko mu kiseera ekyo Peter Mutalika. Bannansi ba Malawi ebigambo bibaweddeko olwaleero. Omusajja gwe baali balabanga omununuzi waabwe takyayina njawulo n'abamusooka era abataputa ebyobufuzi mu ggwanga eryo balagudde nti omukulu ono kaatandise bino agenda kuba mu binnyono okusinga Mutalika. President Peter Mutalika we yabeerera mu buyinza emirimu gyagabwanga lwa ani akumanyi wabula nga ye President Mutalika ng'omuntu teyalonda ku mwana we nti amuwe ekifo mu gavumenti okuggyako abaabannyina. Amaka ag'obwa President mu nsi ya Malawi gavuddemu omwansi ku nsonga eno gategeezezza nti President waddembe okulonda omwana we ku kifo kyonna ky'ayagadde kavunaaba n'ebisaanyizo ebyetaagibwa. Mu malala okuva ebweru w'eggwanga emiranga gibuutikidde ekibuga Dhaka ekya Bangladesh. Abantu 52 bafiiridde mu muliro ogwakutte essogolero ly'omwenge, abalala 30 basigaddeko kikuba mukono. Abasimattusa okufiira mu muliro guno be baasobodde okubuuka okuva waggulu ku kizimbe ne bekkata wansi ku ttaka era nga bano baddusiddwa mu malwaliro ag'enjawulo nga bakutuse amagulu n'emikono. Ekizimbe ekikutte omuliro kya myaliro 6 era ng'omuliro guno gwatandiseeyo kiro mu Mattansejjere ng'abakozi abamu bannyuse ate ng'abalala bakyalina bibamaliriza. Ekituufu ekivuddeko omuliro guno kikyatankanibwa wabula abakawunawo balumiriza nti abakulu abaddukanya ekifo ekyo babadde basibye emiryango mu bandiisa okufuluma okwetegula ekibabu omuliro ne gubataayiza nga tebalina we beetaasiza. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kanga malirize mbufunze. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni agambye nti ekimu ku biremesezza Uganda okwatiikirira mu nsi yonna mu by'emizannyo be bannayuganda abagenda okukiikirira eggwanga mu mpaka z'ensi yonna abava ku kyabatwala ne badda mu kuganza bye basanzeeyo. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga asaasidde abafamire yaliko Katikkiro wa Buganda mu myaka egy'enkaaga Mikaeli Kintu olw'okufiirwa omukyala Lydia Ndagire namwandu we yaliko Katikkiro wa Buganda kaakano omugenzi Mikaeli Kintu. Abakulembeze abalonde era abalondebwa mu kibuga Kampala beekubidde omulanga eri Paalamenti nga baagala Paalamenti enoonyereze ku kibuga Kampala ku ngeri ensimbi za COVID-19 gye zisaasaanyizibwamu mu kibuga ekyo era ekibuga Kampala kiweebwe n'omutemwa gw'ensimbi ogw'enjawulo nga gwakulwanyisa kirwadde kya COVID. Emiranga gibuutikidde ekibuga Dhaka ekya Bangladesh abantu 52 bafiiridde mu muliro ogwakutte essogolero ly'omwenge, abalala 30 basigaddeko kikuba mukono. Bannaffe ag'essaawa eno bwe gatyo bigagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga, Sabbiiti ennungi.